Away cleanly now. Got a bit of final. Hamilton, Rowett, Hancock, Lee, Dowd, Atkinson, Cully, Brady, Peacock, what's the top, ladies and gentlemen? He's hit the front, he's hit the straight. There you go. 70, 50, 40, 30, 20, 10. Bulijjo tubagamba nti ffe twetegekedde oyo Fasana Solomon Kampala Kyagulanyi abalazeeko katini kiki kyalinawo anti bulijjo mugamba ali eyo ali mu kulya bulamu ate biki ffe ne tubagamba munnange omwana ali eyo ssaawa yonna ajja kuba nga representinga country yaffe era ssaawa yonna mujja kulaba Solomon Kampala waneeno ng'atukwatidde bendera mawulire malungi nnyo agavaayo ke tusobodde okuba nga tubalagako nti gyali tali mu kuzannya kujjako ali mu kutraininga era ssaawa yonna yandikwatira Uganda empya ebendera. Yes, nga tuvuddeko eyo munnange waliwo ensonga ezigenda mu maaso waneeno ez'okuba nga Buganda bagiscrapinze ku maapu. Kiki ekigenda mu maaso? Abaana nno banyiivu era nga bawanda muliro. Nja kutwala mpola mpola nga nkuwa ebigambo by'abaana ebavaamu nga bagamba munnange abakulu tebakoze kinene nnyo oba ate waliwo abakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga Buganda bagisaanyawo. Gwe mukulu toyina kyogenda kukola kyotakolangako toyina. Watuuka n'okola statement egamba nti omuganda alina ssente tafugika. N'otuuka okunafuya buli kintu kye yali aggyamu ssente okutandikira ku mwanyi ne basigala nga bakyayimiridde. N'otuuka okututeekamu kana akasajja ka Charles Peter Mayiga ne kakola statement nti Abaganda batunda amataka. Ne katusoka ne katuli okuva wansi ne tusigala nga tuyimiridde. Kati tolina kipya kyogenda kukola. Waba Muganda akulimu nga kiroto kya ntiisa. Buli bwona azukuka, buli lwona akyusa akaba, ojja kumukubako eriiso ogugumuke. Gwe twakugamba tukulimu nga kiroto kya ntiisa. Watuuka n'okwagala okuleeta entalo mu mawanga. N'otuuka okwagala okuleeta entalo mu mawanga gano ne gali. Ne tusigala nga tuliyimiridde kuba lwa nsonga naffe bannamawanga tukuziddwa bano Baganda. Era munda tulina emitima emiganda. Ne tusigala nga tuyimiridde kati toyina kirala kyogenda kukola. Okwata maapu ya Buganda n'ogijja ku Uganda toyina kipya ky'okyusizza. Kuba byonna by'okola oli mu history mu weetwololera. Oba teyabikola. N'amini ne babikola ne babirekawo. Kati gwe sisuubira nti olina kipya ky'ogenda okukola kye batalabangako. Bajjajja baffe balinga babasembeza. Bagamba buno obusajja buno obwambadde empale eziyulise mu busembeze mu buwe ku betulya. Mu buweeko. Naye otuuse gwe omukozi oyagala okulemera mu ddiiro olw'okuba baakusembeza. Ne toyina kipya ky'ogenda kukola. Toyina kipya ky'ogenda kukola. Kuba byonna by'okola byonna twali tubirabyeko. Ozenga obikola. Obiddiŋŋanye n'omulembe guli. Gyonna egivuddeko gyagenda gibikola. Ekyewuunyisa ne basigala nga bakyayimiridde. Bw'aba Muganda nga kiroto kyo kya ntiisa ne bw'ona akyusa akaba ajja kukubeera mu mabbali. Ajja kubeera ene ebbali n'eri akubeeremu nga kiroto kya ntiisa. Kati tolina kipya ky'ogenda kukola. Obuganda tebusobola kuggwaawo. Kuba ffenna tuli Baganda. Obuganda tebusobola kuggwaawo kuba butandikira ku nze n'oyanninaanye n'oli tosobola mpazi nga ffenna otumazeewo. Naye bwe kitaba ekyo tukyakulimu nga kiroto kya ntiisa. Ebisigadde byonna okola byappa. Ebisigadde oli mu bibyo. Yes, webityo tutyali ku nsonga za Buganda. Ye lwaki Buganda bagiscrapinga ku maapu. Awo nno we tuli naye nga nkyeyongera okuba nga nkuleeterera nga nkwongera owulire endowooza z'abantu bagamba batya. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange wenna. Nze mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime. Ndi musajja Muganda ayagala eggwanga lyange, ayagala Obuganda, ayagala obutasula mu ggwanga lyange. Nkusaba gwe wenna alaba video yange no gitambuze gikone mu katima gikone mu plus ogyongereyo nga tunagibikula kiwanvu. Abasajja baje maapu ya Buganda baje Buganda ku maapu ya Uganda. Abasajja batandise okulwanyisa Obuganda kati openire. Gwe wenna Muganda munna gwe wenna munna Uganda agaliza Obuganda okubeera emirembe. Abasajja batutandise.
Samu Mayanja kukuno mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa taata mukama ffe Katikkiro w'ebweru kati bino mbisaba ggwe abasajja baleese obusosoze batyobodde Obuganda ku mulembe gwa Katikkiro gwe tulina ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Mayanja, Samu Mayanja minisita wayagalidde okubbira ettaka ly'Obuganda n'alityoboola. Ow'ekitiibwa Amu Kigundu wayagalidde okubbira ettaka lya Ssaabasajja Kabaka. Omulembe guno mwe basinze okuwambira abaana ba Buganda ne babatemula ne babata ne babakolako buli kikolobero. Abatutwala mu Buganda tebafaayo. Kati abasajja ekisembyeyo bakugambye Buganda bagije ku maapu ya Uganda. Babadde bawamba abantu affe nga babakwata nga babagamba anti muli Baganda lwaki. Mwalabyeko ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda ng'avaayo okwogera ku nsonga eyo. Taata ow'ekitiibwa Katikkiro nze nkyasinza okukussaamu ekitiibwa era sityoboola. N'olwokuba tulaba Buganda esaanawo abasajja bagitwala kwe kuvaayo okwogera ku kino. Batugamba ekyokulwanyisa kyaffe kamera na mu mwago ffe kati nkoze video yange eno nkusaba ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda n'abakungu bonna ab'emmengo mututaase mwogere ku nsonga eno abasajja Buganda bagije ku maapu ya Uganda ng'ate buli kimu ekikolebwa wano mu Uganda kiri mu Buganda. Ekoze buli kimu ekisoboka okubanga basosonkereza Abaganda. Mwenna mwafunye omukisa okulaba ku bifaananyi bya maapu ya Uganda ebipya ebitambula. Twafunye ekisa nti Omutanda yavuddeyo n'ayimusa eddoboozi lyerimu. Naye bangi kumwe kye mubadde temumanyi nti Buganda nga region si ye yasooka okuva ku maapu naye ne mu bitongole bingi ebijja mu Uganda ebipya mu nnimi ze bikkirizibwa okukozesa Oluganda teruliimu naye ng'ennimi z'abagwira French English mweziri. Wano we neebuuliza nga nze twatuuka ddi abaddugavu ku level ekwata emidumu gy'emmundu ne tugyetunuzaamu nga ffe naye ng'omulabo omutuufu waali era tumumanyi. Kye njagala musookereko ddala okumanya kye kino. Muno mu nsi tulina abantu ba mirundi ebiri. Tulina aboonoonyi, tulina n'abazimbi. Okay? Buli kintu ekizimbibwa kirina okutuuka akaseera ne kifuna abagenda okukimenya okukyonoona. Buganda yazimbibwa ng'ensi mu bulumi obw'ekika ekya waggulu lwa nsonga bajjajjaffe baali bafunye oluvuuvuumo nti omuzungu ajja ne bamanya nti unity yokka yeegenda otugatta ne batandika okugenda nga batuukirira obwakabaka obw'enjawulo nga babutegeeza era obwagaana bwasindiikirizibwa okwegattako naye tebatta nnono yaabwo na identity yaabwo. Kino kye kimu ekyaleeta olutalo lw'eddiini e Makka. Muhammad yamanya nti Abaroma bajja bagenda batta n'akoola amawanga ag'enjawulo beegatte bakole ekibondo kimu abasinga ne bagaana era naye kye yakola kuteekawo olutalo. Naye ng'olutalo lwali lwa kugatta na kulwanyisa mulabe ekiraga nti amaanyi gava mu bwegassi era Buganda bwe yazimba ensi ennene omuzungu kwe kusalawo okugifuula protectorate. Kino kibeere ekyokuyiga eri ffenna ng'abaddugavu nti gye tweyongera okwagala okukuliza abaana baffe mu nkola z'omuzungu omuzungu kigenda mwanguyiro bagamba kino mukiggyeewo mukole kino kino kiggyeewo mukole kino. Tebalina kumanya kwonna ku ki kye tuli na lwaki twakikola bwe tutyo. Abaana abaffe bennyini be batukubira mu madiini be batukubira mu byobufuzi basobole okuleeta enkola y'omuzungu eya divide and rule emaamire era ezaalire wano. Okalya ddakaddadda ffe tukoze bino. Abaana bammwe abayivu bwe mwasindikanga ebweru basome muganye basomesa ennono yammwe mubatendeka ebyabagwira bino bye bibala. Kyova olaba nti n'obwana obwakasira mu kajjojjuuzi buli very willing okutandika entalo z'eddiini wano okuleeta sharia law wano mu jihadi. Naye ng'eno Afirika bino bye twasiga kati tukungula. Kati ne kino kigenda kufuna ebiwayi bibiri. Abasiraamu abakkiriza mu Warabu abatakkiriza mu nnono ya Kiganda bagenda kulwanyisa Buganda eggwewo with the mindset of ey'Ekiwarabu. Tugatteko abali tribalistic, tugatteko abatalina we bagwa, tugatteko abatiitiizi
ogenda kukomekerera nga kino kiweddewo. Naye ng'abakizimba bakizimba kwetangira muzungu, kyokka bano bakyonoona kwegatta ku muzungu. Kino kituzzayo ku katabo ka Animal Farm, abamu ku mmwe abaakasoma. Obwakabaka bwaliwo, naye ensolo eyitibwa embizzi olw'omululu gwayo n'etuula n'abalabe okulya mu banne baayo nsolo zinnaayo olukwe, naye ate oluvannyuma ensolo eyo yatuuka ng'obwakabaka tebuliiwo nga nayo terina weebeera. Bw'oddayo mu mirembe gya slave trade egy'okutunda baddugavu bannaffe bajjajjaffe n'okubattanga abaddu, bakugamba nti abakulembeze abaaliwo mu biseera ebyo be baakuŋŋaanyanga abantu be baalinako obuzibu, abaagaananga obbawuliriza n'obbagondera ne babawo omuzungu abatwale ng'abaddu. Naye twagenda okukomekerera nga ffenna n'obwakabaka buweddewo ng'omuzungu abulidde. Ebyafaayo byeddiringana, tukkirize tugaane obuvumu n'obumalirivu bw'Abaganda bulemye abantu bangi okulinnyako. Kino kizaale, kino kitonde, okikkiriza mu bulumi, okikkiriza mu mirembe, ky'obwekityo bwe kiri. Essaawa zino we twogerera, obuwangwa n'ennono bukutte wansi ne waggulu, omuzungu akiraba era tatudde. Kirizagaana, akaseera kajja kutuuka, bino byonna bijja kuba. Singa tuvuddeko eyo munnange tugende kuwa Tamale Mirundi Junior eyafunye akabenje era nga essaawa ya kakati ali mu ddwaliro Nsambya wetwogerera maama we yatuuse n'emikwano gye ne Planned Mukuza. Oyo munnange ye Tamale Mirundi Junior era ng'essaawa ya kakati wetwogera nga wenkulaze ali mu ddwaliro okusinziira ku munnange alipootinze oba yamanyi ebisingawo. Kankutwaleyoko. Mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. Tamale Mirundi Junior afunye akabenje, musajja watu abadde ku boda nga alina gy'alaga, emmoloka ye abadde yagipaakinze olw'ensonga meeting ebadde agent. Bamukubye ebyuma bye bayita ebya hulabalu oba copious lingua era ne bamuddusa mu ddwaliro Ensambya. Mikwano gya Tamale Mirundi Junior mwenna gye muli, Junior atali bulungi agenda mu scan olw'ensonga bambi nga bamanye ekikula kye musajja munenenene. Ndoza bwagudde wansi waliwo organs munda ezikoseddwa. So Tamale Mirundi Junior ali ku ddwaliro Ensambya, mugende eyo mikwano gye abalungi oyinza oba okuba essimu ye si yagikwata ngezezaako kumreachinga out naye ndowooza muntu mulala yakwata essimu non-confirming nti Junior ali bubi. Kino tekiri fantastic. Yasabye bye bitambula munnange ebigenda mu maaso nze wendi okubanga nga kutuusaako era nga nkugamba bugambe nti gwe tuula butuuzikalira nywera nkutwaleko no ku nsonga endala. Tukyali ku nsonga z'akalulu, tukyali ku nsonga abagambye mbu eroole zaali 6 ez'amayinja bingi nnyo. Atugendeko eno naye tulabe. Ogamba otya mwana wa maama? Byonna bitambula nga we twabala. Museveni bwe yakwatira obuyinza wano, bwe yaggira mu buyinza, yali yeetooloddwa abantu abategeevu abasobola okumubuulira n'okumulaga miwaatwaki egirina okuyitibwamu okutambuza eggwanga, kyoyinza okuyita policies. Abantu bano ntegeeza ba intellectuals. Naye olwaleero bwe tuba nga tutuuse ku ssa nti aboogerera gavumenti eno be Balamu, be Nabbanja, be Minisita Kabanda, be Kabanda Daudi, be Wood Hussein, be bavaayo ne badifendinga gavumenti eno.
muli otegeera ki era kikuwaaki nti olwaleero abavayo defendinga gavumenti eno beba Felix Kulaiji mulinnya wa Gosi tambula nga Kinnawolovu bebavaayo ne bafulumya statements nga zino mu kamwa nti Eric Mwesigwa yawambibwa aba Nuupu era n'ayokyebwa paasi aparedinga Eric Mwesigwa mwogezi w'amagye amuparedinze era n'akakasa abantu nti Nuupu erina zi drone emaninga drone era yakwata Mwesigwa n'emwokya paasi tetukomyawo Balamu Barogahare avuddeyo akugambye nti Nuupu yakwata abavubuka nebambaza uniform za jati ne batandika okuba abantu. Questioning nationality platform. Stop wearing JAT uniform and you claim it is JAT. There are NUP people like Sauda Madada who have JAT uniform with the medals on it. I mean, Uganda is not konyo konyo or Sirikati in South Sudan where Uganda. JAT no strogera ku police, strogera ku LDU, strogera ku crime preventer, strogera ku joint anti-terrorist task force. Akabinja ketusubira okubeera professional. Akabinja ketusubira okubeera ne security eya waggulu kubanga kano ka joint team. Tojja kasangamu abasemwayi, ojja kasangamu aba flying squad, ojja kasangamu aba ISO, ojja kasangamu aba SFC, ojja kasangamu aba military police. Kabinja kaba ka combined forces. Kitegeeza kaba special, kabeera well trained, kalina professionalism eya waggulu. Kizibu nnyo oka infiltratinga. Katulayo njagala otunulire ani akulira chief of military intelligence, chieftains of military intelligence semwai ye General Birungi. Njagala otunulire akulembera akabinja ka JAT. Bonna bafubutuka mu kabondo kamu, katundu kamu bwekati akali close ne first family ya General Museveni. Kakati Balamu abasobola okuyimirira nagamba ndi Nuupu yakwata abavubuka bayo ne bambaza uniform za JAT ne baleeta nga bavubuka abo baliko komandi za military ne ba DPC ne ba RPC ne bayiwa mu kalulu ka Kawempe North era ne bakola effujjo ku Elias Nalukola ne ku kitebe kya NUP. Mulimu bwongo kikuleetera ki era otegeera ki? Eno oba olina bitongole bya kwerinda oba kakati ffe abakeera ku makya ne tukugamba nti kana akabinja ka JAT abakalimu abali mu kwamba abambaddewo vulo zino ne uniform zino si basirikale batendeke bakutte bivubuka binnaffe okuva mu ghettos ez'enjawulo ebivubuka bikifeesi ebibadde bikubanga street cafu ebisiriyo kiira bye bayambaza uniform za JAT zino bisobole okujja byenganga abantu bibakoleke effujjo n'obuvuyo bwonna after all tewali agenda kubanenya kubanga state esobola okukeera ku makya n'ebeewakana. Abamu twabyogera wano ne mumuyita propaganda ne mugamba tekisoboka. Laba omusirikale omukyala bwajja n'akitujjirayo bulungi nnyo ebimu bino ebivuuka n'abisikayo bategeeza military okusika owa security force munno omulala n'amuzza emabega kitegeeza ono kyakola takimanyi takitegeera naye nga wa JAT asinga n'ono wa military. Kakati kitegeeza wano twabakuba era kikonfaminze nti akabinja kana aka JAT ke basindika mu bantu okukola effujjo kaali k'abayaaye ba mu ghetto baniga bannaffe be basindika bajje bakole effujjo ku bantu. Kati ekyo Balamu ow'obwongo obunafu omusirusiru approving ensonga yaffe ekyali yatugamba nti yali propaganda damulira akyasobola okukeera ku makya neyeewakana nti yakwata abavubuka n'abambaza uniform za JAT bajje batandika okukola effujjo. Nagambye olina wingi bbiri, olina military wing ne political wing. Kati military wing ye ina kyeyagala ogisaawo, political wing naye ina kyeyagala ogisaawo. Kati ate ffe military wing egenda kino kitwanguliza. Munnayuganda ali eyo akitegeere nti kati yasigadde okulwana obwegizingirire okusula kigavumenti kino kimaamula okijjako.
Sibyebyo bitambula ebigenda mu maaso ninga nkugamba kimu nti mukwano webale kubanga wekomidde ku NCK TV era bwoba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkumaona bitovaawo.